Tutorawa ate correspondinga kwa ulaka kubaka kolerawo munange tomanye kyembanga tekiruka ebintu yokutambula obulungi yenze namala dola owembwa tuline Josephat ngalinga edisakadde twasuze almost seta ewa pastor Nyanzi owa Victory gundi cathedral nga omukyala we atuyitiramu emboozi yabadde nzibu ng'ate empaavu so eddoboozi lino bwe liba lisakaddemu onywawo ko ku VIP notereera omusumba mujjukira pastor Nyanzi ng'atunyumiza nti mukyala we mwenzi nnyo kati musumba omukyala naye yatunyumiriza nti pastor ate yakyasinze ku nsonga eyo abo boolaba bwe babaawo ndowooza Dennis wali tulaza abakulu abo buli omu kubagenda okunyonnyola ebizibu bye oyo ye pastor Nyanzi ne mukyala we Robina yatunyumiriza emboozi Nyanzi gye yatunyumiza juzi katono ye Kanyunyuzi omukyala agwagamba nti yali ndiga pastor n'ajagala ne batabuka era Kanyunyuzi bamukubye empeta gye buvuddeko ndowooza omwezi nga gumu kakati pastor yatunyumiriza wiki ewedde ejjukira ebizibu ng'agamba mukyala we yali mwenzi nnyo ennyumba gye yamulekamu n'agenda kati kasooke tujjukizemu ku pastor katono omukyala sinjagala okukoonako akatono jjukira nze nkuze onfuna bulungi nnyo waliwo ebintu bye nalaba nga ebyabavubuka nfuna akati obutabanguko obwo atandika okubeera nga tanneetaaga okimanyi nti nze nabeera mu nnyumba nga tuyingidde ennyumba y'ebbajje namala emyaka 3 naninga atalina mukazi tanneetaaga kubeera naye omuwulidde kati ako just back ago twamuteekako omusumanga gwera ebigambo bingi kati tulabe omukyalo ono gwe twasanze mbozi twagikoledde ku ttaala kuba muna ebintu bizibu kyala ali biza ali kina okubeeza obulamu nga bumiitinga n'atunyumiza mbozi mpanvu naye maama tusabire nnyo obufumbo buyingira kubanga bitutama obufumbo kiringa kiyungu omuntu aba yeewulira nti nze sijja sobola obuleke buyingira oba obunywera kinsiima naye okusiima tekitegeeza kunkubako kibaati oba kunzijjako omukwano yakujjako ate kubanga yanzijjako omukwano n'aguwa omulala yaguwani yaguwa Priscilla Kanyinyuzi yaliwo oyo kozi omukyala twasabanga naye mu church museeta muno bamumanyi bulungi nnyo yansindikirangako ne ku message ku simu yange nga neebaza mwebale kuweereza biki ngera abeera mu church ndiga olusi omwami oyo yayimiriranga ku kituuti n'ayogera waliwo abantu abankubira essimu ekiro ku ssaawa 8 kituufu esimu yasulangako nga bagamba mbasabire bafune obufumbo omulala n'akugamba musumba ndinzekka mu buliri omulala yamugamba nti singa ompasa nze n'enkuzaalira abaana gwe nga wali obadde ki nali sinaba kufuna baana kozi mwamala emyaka emeka myaka 2 kangambe 4 tutuddeyo eri akubye bamuzaalire kati akubye bamuzaalire kati yabyogeranga ebyo nga simanyi nti oba kituufu yeegomba bantu abo wamukubiramu omugongo olwamala otutuuka mu kalina eno n'omukuba omugongo akulimba myaka 3 nti omwami ono amala okuvumira ku kituuti n'akwonoona n'akutabulatabula kwegamba n'otuuka ekiseera nga okubeera naye obanga oyite mugogo yaavu ekendeera ne muraaro neefa kyayita okukuba omugongo ndowooza ye kyayita okukuba omugongo kikyayogerera katuuti n'owulira nga kikutamye bingi kangeze nti oba n'akugamba nfukira caayi kati n'ogamba nti mbadde nina kyenkola n'osanga n'oyisawo eddakiika nga tomufukidde olwo lutalo era bwe kinaavaawo ayinza okusirika n'amunywa ku Sande obisanga ku kituuti nga bireereeta Bukedde Victory Church Ntinda 6th December 1999 yajjeeta ebbaluwa eno okujja yantuuza mu meeting nga tayagala nkulembere kwaya kati nga
ereyo ekyuma kya muzungu omwana yalimba ati ekyuma kya boola ekyuma ky'omuzungu kyetoola bwetoloze naye ng'embeera gy'abadde akyanyumya nti eseetaawo buli nsonga yonna eggwera ku katuuti eyali badde ey'amaka basenga tebagituulamu abakulu tebagituulamu kagamba weekanga ali ku katuuti laavu neefa simanyi ekyuma oba kyetadde kati emboozi esobola okweyongerayo bwekiba tikinaaka tusooke tugende ku B2C sokoleke B2C ono nedda tusooke tugendeyo nga bwekitereera B2C Oh kubanga my God. Vision Group ye produce ye gundi ye sponsor nga bwatereza wali tukole bwetu katukanje kumbe wati ano ati temangamba kiri bwe kiti abo nabo baffe naye emboozi B2C nga watekayo twongera okujukiza nti no Bukedde family Osmana Fedora Namala era avunaanyizibwa kutumbula Bukedde brand yasaba okuludda enteekateeka ya Bukedde family okwegatta ku mutegesi w'ebivulu Juma Balunywa owabalunywa promotions okuwagira abayimbi ba B2C Soldiers mu kivulu kyabwe ekya B2C concert 2022 mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire batuuziza kitebe kya Vision Group mu industry ya wano mu Kampala. Namala ategeeza nti Bukedde family esazeewo okuwagira abayimbi wano olw'omutindo gwabwe era n'asaba abantu okubawagira yonna gye banaalaga. nakuma okubeera n'aba B2C era ffe twali basponsa aba Bukedde brand mu 2018 kakati egyo emyaka ebiri gigudde wali nga tewali 2022 tukomyewo era nga B2C nga bulijjo bamanyi okutambula nabo batambula n'abanene Bukedde brand brand nene brand etambuza ekintu ali nekivaayo bulungi. Ekivulu kino kyakutandikira ku Freedom City nga 19 ogw'omunaana nga Balunywa asabye abawagizi okujja mu Mbonye nti kuba babategekedde ekisinga okumalako stress. Enteekateeka za njawulo nnyo nnyo bannayuganda zitugenda okubatusaba ku mulundi guno oluvannyuma lw'okuba nti tubadde mu nnyonta y'emyaka ebiri twakolaganye ne bannange bano aba B2C na Federated kulaba twagala okubawa ekyo kimubadde mu miisinga ekitutegese tulina ebintu ebipya mu mutwe ekikuba mu mutima mu magumba weweka anzijite mu mutwe ekikuba mu mutima mu magumba. Ku Freedom City basebo ne banyabo na kusomwezi nga 19 babalinze wantugenda kwa tugaba ticket aba Bukedde Fama Bukedde TV1 Bukedde TV2 bera ko sobola kuwangula buli lwofuna embeera everything onywa mu VIP dala nagambye eddoboozi lyadde lisaakaddemu eddoboozi ne litereera onywawo VIP. Water is life. Kakati nadde nkyagamba story ya musumba Nyanzi akiddemu ayakatutandikako okitegeere bulungi nti omukyala oyo gwobadde oyogera olaba ayogera luli okusooka bamuyita Robina ye mukyala mukulu ali Pastor Nyanzi. Pastor Nyanzi n'awasa ate ono Kanyunyuzi Priscilla ekyatabudde nnyo omukyala oli mu mbeera eyo omukyala n'ata akaka oba tukiyite bwe tutyo naye nga musumba yesoose okuta akaka mukyala mukulu Robina mwenzi nnyo naye n'omukyala ono aga nti n'oli tatudde lwaki tayogerayo omuntu omu gwe yayagala. Kakati mu kitundu kino ekyokubiri oli omulabyeko ekitundu katukulage ekitundu kino ekyokubiri omukyala ono agamba nti ajja kufiirawo okulaba nti afuna ettaka ly'ekkanisa agala eryo lyennyini ly'ekkanisa oba agijjako n'agitwala omusumba si kikulu. Omusumba yatugamba luli nti tajja kuwaayo ttaka eryo kubanga ye oli si musumba yeye musumba gye binakkira gwamanyi oba embeera ejja kuba bwetyo katusooke tulaba omukyalo ono fo katukusibulire ddala tukulekera omukyalo ono. Yagambye tayinza kuwa wadde ak'obugagga ttaka lye wasaba teririiyo kanisa siiyo toli musumba ekyapa ky'ennyumba n'ebisiibo nze n'enkolera ye natuuka n'okujjanjaba kitaawe. Omanyi okwoza omusulo gwa kitaawo gwa Sezaala omanyi nga Sezaala bamulongoosezza n'obeera ku kitanda nga gwotegula omusulo ogenda oguywe okomyewo akapiira okateeke wali akyali oba yafa mu bbiri. Nina okukyogera olw'ensonga nti ebyo byonna byempiseemu nga mbonaabona nze nali ng'omuwala awaka bw'ati kubanga baabazaala basatu bonna abalala ne bafa yasigalawo bw'omu
naye nga kumpi nze n'ebinisa omugugu ogw'okubeera nti tugenda ne tukola buli kimu kyonna. Kati sisobola kwonoona bulamu bwange okuva mu myaka egyo gyonna paka kati mbeeraawo nga ddole enviiremu awo. N'amateeka ga Uganda yandisoose nakumusiba ku myaka gye yampasizaako. Kati n'amateeka ga Uganda alina okumpa ku bintu yakuwasa ku myaka emeka 16 yakoloti ate naayogera kigwerinda. tuli mu maka ga Pastor Nyanzi agaali amaka ga Pastor Nyanzi omukyala gwe tuli naye Robina ayali Nyanzi mukyala wa Pastor Nyanzi wa Victoria Cathedral Esseeta baludde nga bakaayana. Nabadde nkyayagala okulaga obwenzi bwe bwonna bwe buvudde ono omukyala lwakuba naye yafa naye wandisomyeko. Mukama waffe Yesu weebale ejja kyaki etegeeza ki balo ono yali alojja mukwano bamuyita mukyala waiswa bwebeera ojja mukwano kanziremu gyetegeeza ng'alojja mukwano bwe nkulaba nkulabira mu ssanyu byonna biri omwo. eno mpaaba oba nti the pastor fathers twins with his wife Nalongo, and Nalongo who he chased recently claiming she was sexually too demanding to be satisfied by a busy man like himself. Nga tokuta kaboozi anti ebyo ebyayogeranga mu kyaki ebyobulimba. Nzijukidde Ana Musumba yagamba nti gwe nga engeri gyakuzaayo n'emyaka 6 nga tokkuta kati ng'onoonyayo abavubuka sibalina Katonda akimanyi siina ne mu nnyumba wano ndowooza naalibadde ndeeta naye sirina kubanga wano tewali ankuuma. abeerawo ye abeeramu Musumba enju yagikulekamu Omusumba yandekawo mu nnyumba muno n'addukira ku kyaki era gye yawasiza asula mwezi ezaalingawo ofiisi mwasula lyeddiiro ye ofiisi byebisenge kubanga yenkola ye kuva dda Bukoto. Nabagambye nti ebukoto bwe yamala okunkyawa n'adduka era n'agenda ku kyaki n'azimba akasenge emabega w'ekituuti nga tekaliiko mulyango gufuluma eri guno ogw'okukituuti gwe gufuluma ate gwe guyingira. Ekigendererwa ki? Kuwasizaawo tayagala kupangisa kubanga ne kakati ayina ssente lwaki tapangisa. Poliisi yamubuuza nti kakati gwe pastor mwe abandi badde ekyokulabirako gye tuli kakati mmwe mutuyita tubeere mu nsonga zammwe wano nga mbayise ali mu kusamba lujja olwo alwase bayingire waggulu. N'amugamba nti ffe twandibadde tujja gye muli naye kakati mmwe mutuyita ffe ne tututuula mu nsonga zammwe. Lwaki tokomawo mu nnyumba yo n'otuula ono abeere waggulu oba gw'obeere waggulu ono abeere wansi? Tisisobola kuddira oyo malaaya naye nga bulimba bwereere. Ekyo kyekintu ekyasinze ku bulamu bwange okunzijjako obwongo okuwaayiriza. Kigambo okuwaayiriza kibi nnyo ku nsi kuno.